kutamye alien oyagala kuba buloga oyagala kuba tikitoka choose one oli muyimbi oba oli tikitoka oba oli buloga alien funa omwogezi tukoyo kulabanga okulabu bulayivu bukomye obero ko noyogerako ebyekisiru toyina manager gwe ba Spice Dano balaba boogera buli wamu ye naawe nga wote watujjiridde tobalanga nga kibinya amannyo okubatomera omusajja abeera alien tava ku live za TikTok is talking a lot of nonsense tamusobola mujjako kisimu ekyo kati abamawulire omanyira baaki wano badde n'oluvulu bweyukke ani atakuwagidde ojja kuba noonyanga tobalaba bajja kusabula buuza Kenzo ajja kubuulirako abamawulire kyeki wano waliwo asinga amawulire amanyi nga ne President Museveni afuga eggwanga lino aganoonya singa President Museveni alina akawunti gwenno alien yasaamirira simanyi alien tasobya tandika okweyita ebyo ebintu it will be your downfall nga bw'olinnye waggulu mu bbanga toluma madaala gakwambusizaayo wano mu Uganda okugwa layisi tandika okweyogeza ebyo ebyekisiru why are you looking for wars osobola amawulire gwaliyeni mbo simanya buli interview njitunda milioni 5 gwe yasaamirira bana Uganda ankwenge eri erinnya lyofunye mu mwezi gumu serebu omanya buddi woyogera ne botayogera goloza ba Spice Dana singa balina ba manager loja neno jja ku mwana omuwala wa Spark TV akubuuza oli awo woba serebu banamawulire bakola mulimo gwabwe bannamawulire bakola mulimo gwabwe yimirirako eddakiika 2 nti emune alien kulikayo nali ku anikati kalakata nga mainstream eranga concert yo in fact nayombera kwa anikati najja bampa eddakiika 3 gokka balanga gwe kato tandika okumanyira bannamawulire simanya mbu tebakubeererawo wali oyagala tukubeererewo tutya era ngo buli omu ng'akola erinnya basooka muzalawa nange Tamale bakyanzalawa gwali ni wakatandika omanyika buuza ffe abamanyika edda what a name means ebyo byonna byolimu bakamiliyoni babikola dda teri kipya ne baseba tabali ba alien b'ebiseera ebyo tandika okumanyira abamawulire nkubuulira kino bajja kusibira ekikookolo oba olowooza mbu music atambulira ku TikTok olaba nene embuzi TikTok singa yali promoting ennyimba singa mainstream weri tozanyira ku mawulire ne government egatya wano ne bannabyabufuzi n'oba olina ssente buwanana respect the media omwana imolove girl aze akugambye nti bannange otandise mbuze alien tonnatuuka wawo in fact erinnya lyo likyali ku infancy stage olaba Bobi Wine abamawulire ayogera nabo what about you bana Uganda bakuwanira bwerere ogenda kugwa alien ogenda kugwa botakola ebintu bino bisatu lekera awo kola nga bu TikTok live tokyali levezo nali muntu olinga competinga nono omwana simanya sefuko wefudde bamweya n'omuyaga oli celebrity wa kikaaki ebyo ebyekiyaye byejje alien behave like a celebrity now funa manager agenda oyo kamiliyoni yekola ebintu ebyekisiru ne kamiliyoni alina ba manager ba mutima erinnya nga bw'olifunye amangu lijja genda mangu kubuli ebigambo bino nkubuulira serebu alina stage z'abaakola ng'ebintu ebimu takyabikola gwasinga bebe kulu obwaganja mani mugenda kugwa mwali nitasobya gendo bigambe nnyoko nze bwe babimbuulira twalabala badde twavuma Bobi Wine nga bakyayo kyombuliro n'omwana aliyeni ow'ennaku 3 linga amazzi njogera nawe n'oyogera gwe kiki kyomanyi ku bwa serebu buuza nze ffe tulabye abazze ne bagwa gwereka bakutomeza amawulire ojja gabuuza edikezo kye gamukoze respect the media bw'oba toyagala kwogera shut up leka bamawulire bakole emirimu gyabwe owange tebakubeerera wali oyagala tukwoleza empale wano ffe baatubeererawo
Tamale natandika n'abantu bana. Lero ndi mu bantu bameka. Kati nzirawo nnonya abatampagira. Do I have time for that? Mbugundi teyampagidde. Gwe banna bapalaso tobalaba. Bapalaso tubavuma ne tubasanga. Kabino nisimusanga mabala tambuza. Aliyeni va ku mawulire. I felt so bad. Omwana akubuuza ebibuuzo, Molova mwana muwala, alinga yakuvumye. Mukwano ffe tulabye abalina amannya. Ojja kumbulira tuyiseewo emyaka 2. Wano twalaba lusuku lwa sementi yakomawa. Lusuku lwa sementi aliwa. Fresh daddy aliwa. Fresh kid aliwa. Mbusimanya yanga Bobo Wine. Ate kankubuulireyo kino alien. Bw'oba yagala okukubwa yingira ebyobufuzi. Ebyo bye nakulabye ovevenga ku stage. Alien weesonyiwe politics. Abakubalira ebyo bagala kukusabuza. Erye kubo ly'okutte kyamu. Dayo weekubire bisitedde. Va mu byobufuzi. Aba bakulima nti oli yanga Bobo Wine. Nkusaasidde kaliyayo gisooli muto. Bobo Wine yalina emirembe. Ayimba wataliye magere mu bigere. Tali yote yebase Bobo Wine ayimbawa. Mbuyanga Bobo Wine. Alien taso ebyo byonna biwano baagala kukusabuza. Sigala mu line ye y'okuyimba. Funa manager lekera awokolanga buli kamera ekutunulamu. Alien buli kamera emutunulamu, buli kamera emutunulamu. Oli wa funo. Tukimanyi nti erinnya likutomedde. Naye fuga ku maalogo. Ogenda kufuuka obeere nga nakatemba. People tebala omuyimbi yenna ng'oyagala ogwe. Beera nnyo ng'oyogera. Kati tuba tusasulira sente kyezikulaba. Musician taba bloga. Musician taba comedian. Omuyimbi abeera organized. Organize yourself. Obo bu interview obo bu video obo kujejjire mu ddala alien. In fact, cancel that TikTok. Ne buli lwaggulu obeera ogaya Mirundi kwoli ku TikTok. Buli lwaggulu funa omwogezi. Otherwise togenda kufuna mu linnya lyo. Nze nkubuulidde. Kyayita branding. Okufuna set you must brand. Golozo nabo yimbira baggeto. Abenkumi 2. Bayina kuyita ku zi conference zi Serena. Bakaminyoni teba brandinga. Toyina bikufuula muyimbi wa kyasa kinaliyeni. Toyina mmotoka nnungi. Toyina management nnungi. Omuyimbi abeerako n'ebigenderako. Babebe kulu ekibavuza amamotoka ag'amaanyi. Si lwakwati baagala okuspendiga. Omuyimbi wa 21st century byalina okukola. Olina okwambala obulungi. Olina okuwunya obulungi. Alien gula perfume. Gula perfume alien. Obeere ganja mani abantu bonna bonna basiba ebiviri. Babebe kulu basiba ebiviri naye bambala bulungi. Neno obeera mu musician ku TikTok yo obeera mu Bible asiramanya champion good. Ogudde ddalu mwana gwe. Tujja kubagambako. Tujja kubagamba kateringa teri agenda tutiisa. Gwe mulimo gwaffe tujja kubagambako. Ne wobo ina abantu nkumuliitu fe twalabalabadda. Kyusa nyambala. Olozo ogenda kuyimbira baamalwa. Kyusa nyambala. Bamulasta naye ng'oli smart. Osobola okwambala ebintu bye byalege. Nenga you are good. You represent the youth. Ebyo ebya ghetto bye jemu kati bikomye. That is another stage. Life is a process. Oina wobeera noga kati ndi wano. No chusa. You keep evolving. Otherwise ojja kumalira mu bakadongo kamugwalye. Mboloza bimba byo binyuma nnyo. Ani akubba? Ali nyoloza bimba byo binyuma nnyo. Olaba Palasa ine nyimba 12. Bazikuba mu bala ne ogamba baziddemu. Wali wasinga Palasa nyimba zo zikuba ku radio. Olaba tukera kubacha ne tumuchawa. Gula perfume. Nebye biviri bisanyirire. Omuntu ebiviri zibeera organized. Ne luno lutunudde Kenya, luno oluvere lutunudde Tanzania, weesiige ku biziga aliyeni. Kati oli sita nkubuulirira. Neno fulumanga agenda okulwanisa Koni. Musibanya ndi sita. Siri walira muli. Ebyekisirusiru ebyo.
tujja kulabira emyezi emirungi egyo tukute faba na Uganda tuto omuntu mangu we are ever moving laba nono tujja kuta olaba kamilioni twamuta who are you olaba kamili yakuba East Africa najivu twamuta ngata avuga Range Rover gwe brand yourself ng'omuyaga era ojja funa bayaga Uganda tebanga ko yabayaga. This is not Jamaica. Bobi Wine lwacha yambale suit. Bobi Wine lwacha yambale suit. Talaba Bobi Wine tabera smart. Lwachi Bobi Wine asanyirira enviri anti muyaga. People evolve. Wina stage jotukako n'ogamba kakati ndi wano alien kyuse nyambala. Funo omwogezi. Ebyo bya TikTok byoberayo ngo yesamiridde nabo babamweyana. Bigalewo. Simanya Miki. Aba Miki balemererwa ensi balya ku bulango. Build yourself as an international brand. Ofunye omukisa abantu bakwagadde. Lwaki tobuuza ku branding? Funa badibba manager loja. Yogera bulungi abo bakafuko ba producer banika ati obetaaga. Obetaaga wetaaga abamawulire. Tusobola okusiba sente alien. Oba osobola osinga amawulire amaanyi. Munange ne Bobi Wine suuti ya jambala. Nenga abasiru abamwetolodde bamugamba Bobi oli muyaga. Sibanya ghetto gladiator. N'abagamba andi ghetto gladiator. Ne Uganda si ghetto. That's why Bobi Wine aswetai. Omuntu yambala ko bulungi. Ne ebinu byonna bena get a designer. Funa a brands. Ne omuntu no yambala ebinu ngo lyagendo sambo budongo. Erinnya ligenda kufa. Alien bulidi ebirinnya ligenda gwe woza sibanya oli mu birooto byo ojja kuzukukira mu reality bino